tukwaniriza nnyo webale nnyo okubanga otugoberera. Amanya gange nze Bwaso Emmanuel. Tuli ku pate ya Eddy Kenzo tugeza okubanga tuwanjula album gye bayita Made in Africa empya gye yakoze era nga ebadde y'amaanyi nnyo wano ku ekifo ekimanyikiddwa nga Fairway Hotel. So bwe tuli mulaba amasanyu gabadde mangi nnyo. Album eriko ennyimba 21 kanje nti kasoke muze ku mukulu gye baliko taata. Amina. Oli bulungi nnyo. Njagala obeeko ekigambo kyogera ku album yaffe Made in Africa. Made in Africa kyenyiza ogyogerako yaffe yeeka ya Uganda. And I think it has an international influence, but from home, from here. Okay. What's album when you to international levels? Nagezezzaako okulaba nga I said ngezaako kola ekintu bato bange oba abo abaana abajja kye bayinza olabirako kwegamba kiba kya buswavu nenkola album nga nze nga mu butuufu terina muntu kyeyigiriza muntu. Njagala ebe nga making Uganda proud, njagala ebe nga eyigiriza omwana ajja, njagala ebe nga esanyusa, njagala ebe nga eri impactful ngamba nga erina kyetegeeza si bintu byakuzanya buzanyi kuba ndowooza ntuuse emyaka egikola ebintu by'ekisajja ekikulu. Kitegeera bulungi nnyo. Menyera abayimbi babiri okabakaba okoze nabo. Kweyo album kuliko Tribe Mark is an African American, kuliko Monique Seka, kuliko Kanabongo Man, then kuliko Ghetto Kids nayo kweri. This time around as singers balina 2 artists bali presenting Kokode and Fred. Kwegamba kuliko abantu bangi lwakuba it's 21 tracks and the atmosphere is too much, but tujja kwongera nga olugere nga tulifeka. We don't have time, unfortunately. I want to thank Eddy. Thank you, Eddy Kenzo. Thank you so much. I'm a very young artist in this business. Besides the management, but he has always believed in me. So thank you so much, Eddy Kenzo. Challenges as Zokubane albums from Uganda is sort of cutting across. This album is one of the biggest albums we shall have ever. Eddy Kenzo was going to do a remix of Miss Sonwa, Boromita Mishua. I go to Warren. Justice. You have an album. It is not a playlist, but it is an album. Thank you very much. For media is to go and make noise, less strategies, learn modalities of pushing to have Grammy Awards because Kenzo I sound a sort of guy. Thank you very much. Again, one more time, I would like to thank Fairway Hotel for this amazing gesture of offering us the venue and the bites and the soft drinks. Thank you so much, whoever came. Team Kenzo na G. To all the artists who came, I'm going to leave you out. I'm going to sign out by saying my name is Salvador. It has been an honor hosting this legendary album listeners party. And I just want to say the DJ. Your record is so same Uganda. Mulembe gwa feguno. Manyo mulembe gwa feguno guli so tricky. Abanda basinga ebintu bamanye byakuzanya, bamanye ebintu byangu. Naye twebaza Mukama nti eno ye album oba oli awo eri compiled bulungi ng'efitting ewaka ng'ekuba n'ebweru. Ani asettinga trends team big talent kwetambulira nekola ebintu ebyenjawulo nga bino. Tulina mukama waffe Eddy Kenzo ya setting a pace. Saagala nkyogere nga trend.
but you are setting up pace kututambuliza ebintu oba oliawo ebinfluencinga Uganda yonna n'abo abantu abali mu diaspora. And we are so humbled. Producers bameka bemukosiza wano abakoze album we. Producer banjiko sisobola kugamba nti batono banjiko kubanga ffe enkola yaffe tuyita abantu ab'enjawulo ne batwegattako ne tusobola okubaako music otufuluma nga gumidde ng'ayambako wano ewaffe n'ewabweru. Ab'ebweru betugaseeko nja kufuna information entuufu then mbabuulire. Musinze kugitunuuliza wa market James otunulira? Of course tusibuka Kampala. Twagalanya abantu baffe ab'e Kampala. Tusentarinze Kampala eri tukoonoddeyo bukoonozi tuti. Yes, sebo. Kuyenza nnyo sebo. Amina sebo. Oyo ye mukulu asebwasebwa okuva mu Big Talent. Bageza okuba nga batemeratemeramukko ku nsonga nga bezitambudde eza album ya Eddy Kenzo. Kanyogere tambule mu kompyuta itemu ndabaade kiddako. Obulamu bulungi. Webale nnyo ekisiimo. Amina. Allah kyatukwatiddeko. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu butambudde butya olidde eno? Nze obulamu bulungi nnyo. Osobola okundaba n'olaba nti omusajja era tasiiwuse. Tuli ku pate ya Eddy Kenzo. Tugeza okuba nga tulaunchinga ennyimba 21 ku album. Okyogerako nga gw'omuyimbi. Nze kyemanyi ku Eddy Kenzo afaayo nnyo ku sound first of all. Ekirala agenda okuleeta oluyimba nga lulina omulamwa gwe lulina okufokasinga. Ate engeri gye yakyuzinzeemu abantu abagenza okubeera ku album, I think yabadde very very smart okubeera nga bebe abantu be yakyuzinze kubanga those people bahitingako all corners of Africa. So omuntu yenna agenda kuwuliza Ugandan music in every corner of Africa naye nga ate music oyo ava mu Uganda muna Uganda Eddy Kenzo, that which is a blessing mu ngeri yakyo nga bwe kiri. Kano nnyo tugendeko ku bibyo ng'omuntu. Obusiraamu bukuyisa butya? As obusiraamu buli fine. Buli very 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 fine. Waliwo yangambako nti wayingira obusiraamu ng'oyagala weegazaanya. Kwegazanya kwe simanyi naye nze nayingira busiraamu na mutima. Oyingira obusiraamu na mutima. Tosobola yingira ddiini ng'oyingira bintu byakusaagirira ebyo abavubuka byebaagalayagala obuwalawala. Nze ndi muntu mukulu n'ekirala ebintu ebyo bwe bityo tebisobola kunsika kukola decision ng'eyo. That is a very tough decision to make oba togijje ku mutima. Primaka Dash tumuzaako ddi? Emboozi yaggwako. Okwebaza okubanga oyempawalinga ba artist abalala oba abantu abalala twalabako ba Ghetto Kids bonna bayita mu mikono gyo. Tuzagera tubabene ku bantu abalala era bayita mu mikono gyo mu album eno oba mu album eno. Webali nnyo. Thank you for supporting John Black and Sajja Mulungi nnyo. Nsaba Mukama abaddizeeyo, thank you so very much. Abayimbi bangi baka stage njakoma mbabuze kenda kanzije nange ndabe namwe naki. Somebody